Mbaramutse abagala balungi ab'ekumi na kusinga 5256 mbaniriza ate nase olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mungoberera oba nga mumpuliriza. Kakati olunaku olwaleero njagala kwogerako n'abaana ab'obuwala. Bw'ogendanga ew'omusajja nga gwe mulundi gwe ogusookera ddala okugenda ew'omwami oyo weewala okukola ebintu bino wammanga. Kakati kambuuze nga ppala kiki ekikutwala ew'omusajja n'otwala engoye za wiiki nnamba oba za nnaku 3? Omukazi yenna yenna ow'obuvunaanyizibwa bw'oba ogenze ew'omusajja ng'ogenda kusulayo ennaku 2 oba olunaku lumu mwabyogeddeko era omanyi nti ngenda kusulayo bwenti. Kwata akasawo ko ba handbag teekamu olugoye lwo oba obuteeteeyi bwo bubiri komanyi nti bwe naaba maze ngenda sula mu kano ka night dress ku makya nkyuse nyambale luno bwe naaba nvaayo nyambale luno zengoye 2 ne night n'empale 2 n'akaleega oba n'obuleega 2. Naye ekikutwaza omugugu gw'engoye n'obeera ng'ovaayo n'olekayo engoye w'omusajja ova kinensi. Kyampomula abasajja olufuluma ng'atandika okunoonya buli kagoye wakalese ng'afuna wakasonseka. Lwaki omubonyaabonya? Lwaki omuleetera okubeera ng'agenda kuyita mu bino byonna? Mukwano mwefuge. Omusajja waba tannakugamba nti ngenda kuwasa ekyokuyita n'akulaga ewakaawe tekitegeeza nti kati mufuuse bafumbo. Buli bwakuyita n'osomba engoye n'otwalayo, buli bwakuyita ate n'olufuluma nga naye azikwata ng'azize ng'ateeka mu kaveera ng'akanyuga wansi w'ekitanda kubanga akyatabaala akyanoonya. Gw'olowooza nti wonaamusombera engoye mboolo nga omuwasa ng'akuwasa ovaawo ng'otandika kugula bikopo mu nnyumba ya musajja ng'oleetayo obusepiki mu nnyumba y'omusajja. Bannange mwefuge weewala okukola ebintu ebyo tebinyumira basajja bibanyiiza. Naye ekirala w'obanga ogenze w'omusajja ng'omanyi mugenda kwegatta weewalanga nnyo okugenda emmanju okukozesa ttooyi ngamba okubeera ng'ogenda okufuluma obukyafu. Kale bw'oba ogenzeeyo kubanga omusajja bw'omubuuza nti ekiyigo kiriwa n'agamba kyekyo naddala bino ebiri mu nnyumba weesanga nga muli mu kisenge na ddiiro oba nnyumba nnamba muli mu kisenge n'omubuuza kitegeeza agenda kukulaga wennyini ali wano ku buliri you just have to walk waliwo ebisenge ebimu nga bifunda just ogirabuliza oti ng'oli mu kiyigo kitegeeza kyonna ky'ogenda okukola ye agenda kuba awulira oli eyo owaluka olinga ekizibu omusajja ogenda okudda nga talina apatayiti. Sigambye nti nno kibi okweyamba naye bw'oba osobola ate tokozesa kiyigo ekyo mugambe I would prefer okozesa ekiyigo ekirala oba si kyo bw'omaliriza okubeera ng'okoze by'okoze making sure nti otawaaza n'awulira amazzi. Omusajja awuliriza nnyo omukazi ng'agenze emmanju kubanga abasajja abamu si bonna banyumirwa nnyo okuwulira omukazi ng'afuka oba okulaba omukazi ng'afuka. Ogwo omusiba buli bw'afuka nkola gwina engeri gye gubayimyamu simanyi lwaki. Kati gwe bw'oba ng'oli muntu wa kikula ekyo agende omusajja gwe buli ssaawa ng'ogenda emmanju buli ddakiika 2 mmanju n'ogenda katugambe kale n'ofuka n'omala okufuka oba okukola pipiwo n'oyambala empale n'okomawo. Kaakati omusuubira mbu akugwa ebbakuli ng'agwawo ebbakuli gy'otatawaazizza enkali ejjuddeeyo buli kimu nedda mukwano kiba tekinyuma. Naawe omuntu oba ogenze n'okola obukyafu n'okozesa tishu n'otabuuza musajja nti akadomola k'emmanju kaliwa ogenda kuŋŋamba nti ebeera toilet nzungu. Kankugambe kino toilet enzungu bw'oba tebalina kagundi kataapu kakweyoza mmanju okwata akadomola ne bakateekamu amazzi kabeerayo mu ttooyi eyo era bw'otuula bw'oti okwata akadomolako n'ogireena ebbina n'oyiwa amazzi n'olongoosa amabina go omusajja n'alyoka amanya nti wamma byagenda okulya biyonjo. Naye kakati ateeberezaamu ng'ali mu kabuzi agenda asisinkaneyo ebintu ebitategeera eyo oba ebitategeerekeka n'okwesiimuula nga weesiimudde ozizza eno mu maaso ate tewayozezzaayo kale nga tebinyuma kubeera ng'omusajja bitawakkaza emmeeme ye oba bikkakkanya emmeeme ye atandika okubeera nga yeeraliikirira byagenda okulya ekimuviiramu oluusi n'okumala amangu oba n'okusamula amangu kubanga aba takyalina bwagazi. Ekirala ky'olina okwewala ng'ogenza omusajja ebyo mukola emirimu n'okola emirimu n'obeera ng'ekizibu obeera ng'eyeegula. Gwolinza okulowooza nti kyokola kituufu bati obeera ng'eyeegula ku musajja oba alaga omusajja nti ndi waifu material munnange empasa. Kola emirimu egigwanidde nti twamaze okwonoona amasuuka ge njaleka nga ngoozezza nga tadde wali tomanyi bameka abajjeewo kati gwe by'okubeera nga weefulukutira eyo mu buliri bwe manya mu nnyumba y'embu olongoosa nnyo mba sebitegeera n'oyoza entuumu y'engoye n'ogolola n'olongoosa n'osikayo bino n'osikayo biri gy'ogenda n'okugwira ku byeyakweka ovumbule by'otalina kuvumbula. Ago si makaago maka ga musajja. Longoosako w'ogenda okulongoosa ewalabika ewasigadde weesonyiwe teweekaka mbeera oba tolemezaamu nnyo. Then ekintu kyakyo olina okwewala okukola ng'ogenze omusajja bw'ogenda ng'omusajja n'osangayo sabbuuni nga si shower gel olwo abantu abanaabisa basoap nga geisha Dettol
nga kitole kyanaabisa nga tanaabisa ye shower gel, so it's okay. Kati bw'oba ogenze ow'omusajja n'osangayo shower gel oyo tomanya n'osangayo sabbuuni oyo n'omunaabisa, sometimes oyinza okubeera nga enviiri zo za natural wazinaabyemu oba ki. Weewalanga nnyo okuleka enviiri ku sabbuuni oyo. Omusajja bw'ajja n'atulira sabbuuni oyo ng'aliko enviiri, ebiseera ebisinga tajjako omutwe gwe ajja kwebuuza zino enviiri za mu nkwawa za wansi oba za ku mutwe. Bw'omaliriza ne sabbuuni oyo bw'oba omaze omunaabisa, mulimu abantu abakwata sabbuuni n'omukuuta bw'oti ku kyangwe n'omuleka nga yina aliko ekyovu ng'ate ekyovu kikyafu kyoleseeko. Mukwano gwange omulungi, sabbuuni bwe tumumaliriza oyo w'ekitole omuwuzaako n'amazzi agatukula bulungi n'omuzzaawo n'alyoka akala bulungi n'atakalirako bigundi ebyo. Abantu abamu benyinyala oba abantu abamu balina emmeeme entini nga naddala bw'omusanga ng'omusajja w'omuyonjo nawe oba si muyonjo tekitegeeza nti atekola bw'otyo nga bw'oba okoze. So weewala okubeera nga sabbuuni w'omuleka mukyafu, fuba okulaba nti sabbuuni w'omuleka nga muyonjo. Kati ne wabeerawo bambi abasajja bano batwezimbe nga sabbuuni bw'ona amugamba mbadde nsaba ku sabbuuni ajja kugamba gy'ali eyo mu kiyigo n'ogenda nga waliyo sabbuuni ono owa bbulu onaayoza ebintu oba akola emirimu emirala n'okunaaba sigambe nti tebamukozesa nange nali munaabyeko era nsobola n'okumunaaba. Bayiza wekambawe ne katiipu kati obadde okimanyi nti abasajja abakola obwenzi bw'agenda mu loogi tanaabisa sabbuuni wa loogi, anaabisa wabbulu anti wabbulu tawunya kawoowo kali awo kagenda kukwalaaminga, talina kawoowo ako. So banaabisa wabbulu. Tuddeyo ku nsonga ya sabbuuni. Bw'oba omaze okumunaabisa kati n'ojja mumaze okulya wamunaabisiza musanze manju. Bw'ogenda okoza ebintu fo ky'okumubuuza munaye sabbuuni ayoza ebintu aliwa? Alinza okuba talina ssente naye ng'alina ekitole kye ekya bbulu ekyoza ebintu n'ekitole kye ekya bbulu ekinaaba. Gwe ng'oyingira kiyigo ng'ogenda ogyeyo sabbuuni gwe wanaabisizza, oba nga ekiyigo kyabadde wabweru nga sabbuuni temumulekaayo mwine mumutereka mu kasero ng'ogenda ogyeyo sabbuuni oyo ng'omukwata ng'otandika okumwozesa ebintu. Omusajja alinza okusirika n'atakunyega naye kiswaza ate kirina engeri gye kireetamu embeera kimusittaza. So omubuulira oba omubuuza ye n'akugamba waakiri munnange sabbuuni nkozesa y'omu, kati awo gwe omugambira nti naye waakiri olulala osalangako akooza ebintu n'osalako n'anaaba. Sabbuuni y'omu yayoza engoye, yayoza ebintu, yayoza akabina ate yakola yayoza n'ebintu bye tuliiramu. So osobola omuwa amagezi ago n'ategeera mukyala wange ono mukazi muyonjo. Naye bw'osirika obusirisi oba bw'okola obukozi gwe nga bw'oba olabye munnange kirinza omuleetera okwennyamira mu mutima ne weesanga ng'ebintu by'omukwano ate bifudde bufi. Bye bimu ku bintu nno by'olina okwewala ng'ogenze ng'omusajja bingi naye tukomeko awo, tujja kuba twongerezaako omulundi omulala. Mbaagala nnyo bantu bange, mwebale kwekuumirako, temwerabira kusubscribinga, kulayikinga n'okomentinga. Omukama abankuumire, abanjagalire, mubeere bulungi, temujjanga okwo. Omukama abambeerere yonna gye muli era abampeera ebirungi ebyenkana obugulu bw'eggongolo. Yeah.